Mukulu Frank Gashumba walondodde walabye wagoberedde n'ebyabaddewo nenga mukaka munyo oba yabadde ki waliwo lwajjanga naye muntu alina byayiseemu ng'omuntu kubanga obukakamu butera okujja olumu olwekyo ekikuvuddeko oba olwekyo ekikweyongeddeko kimugamba nyina bwenzija wano nga nze njogedde mugezi ekigambo obukakamu bwe kitera okuva bwe bakinsomesa nti olumu obaawo ekikuvuddeko oba olumu ekikweyongeddeko sigira ekifaananyi ku bye walabye naki kye bitegeeza ku byobufuzi byaffe okay nga sinaba kusigira kifaananyi nzize kuba mulanga nga ngukubira abakulembeze ba KCCA abapya executive director ne deputy wo tekirabo kye muyinza otuwa omwaka guno kwe kubeera abakambwe ennyo ku makampani ge mwawa contracts okukola enguudo omwala gwe balina okukolera ennaku 2 bagukolera emyezi 4 n'ogwa ku kkubo lye babomodde edda nga tebakubulidde n'ovuga n'oddayo. So madamu Idi omupya ne deputy wo tukusaba nga temunaana kulowooza kasasiro mutuyambe n'osanga ekkubo lye bakoledde emyaka 2 teriggwa. Ekirala muteekewo embeera nga amakubo gonna mu Kampala ba contractors bagakola kiro ensi zonna ezikuze n'ezituliraanye tebakyakola makubo misana. Kaakati mbadde nsaba nsooke nkolekitinge mwannyinaze omubaka Nambooze agambye nti alina abaana nga 307 baweerera tyasubiramu abe 10 bali mujjukira mu bukadde maama ngambye nti we batalijjukira no problem kale agambye asubiramu awo mulivaamu 10 naye ne baba tebamujjukidde no problem ali baagenze bw'atyo ndi bagenze bulungi bizinensi yange ngensaze naye ate tesaze na kunsala because njagala abaana abo obadde ogala mulabula nti terina omwajja kukujjukira weerera bibyo nze abantu abayise mu ngalo zange zino buli omu nampaayo akalabo neetaaga warehouse b'okutteko ebenkutteko ne babala bagamba kuddiza nzija Katonda yakusuulirawo awo kaakati n'omwaka guggwako n'akasimu nga sikakoze eki tokafunye ku bantu abayita mu ngalo zange tewali Christmas yangu ya kilo ya nnyama okitegeera era maama Nambooze oba nawe wakiwuka nabo ne bakiwuka kayira ndakiwuka nnyo kanjala nyembwa njala nyembwa oba teri mbwa yange ekyansanyukira nga nzizeeyo awaka ulira nsonyiwa tudde ku mulamwa guno mulamwa gwe mulamwa gwaliko nzija agamba nti abaana abanaku ekibattirayo abanaku abasooka oyambwa butajjukira gundi Jamalu yayimba oluyimba nti nalina omukwano ogutasangika naye abaasooka be bagwonoona nodda ku mbwa era nze alindako nze Katonda nampa ssente ngero ni masiki zayina nsobola okulabirira amazike gonna gali mu Africa anti embwa tewangala myaka 7 naye tegenda kujjukira sisasudwa bulungi saagala kusasula financially Zambali singoze yawaka nosanga seggwanga y'enkoko nga kuliko akabaasa akabalwa kagamba nti sebo siri bulungi naye foundation yandiko mu kibuga ekiyowulira otya obulamu bwo bwongeddemu emyaka 2 omubaka muba Kabanda owe Masaka omukyalo oyo Meri Babire Kabanda oyo yavaayo sisuubira nti mu Uganda muno mulimu omuntu eyayambye abanaku ng'omukyalo oyo ng'aweerera abaana basoba mu 7 mu kaluuka nakawedde aka 2021 waba wabula ennaku 3 okulonda kubeerewo ng'abaana bonna abali mu universities abali mu seminaries baweerera bagamba mumanyi mujje mu nnyambe mukuuma akalulu kaffe mu Banda every polling station kati ng'amanyi ti amagye gaayiye baana be bagenda kuuma akalulu n'ensi ewulire bambi baatandika okubala obululu atandika okuyita ku polling station zonna bakuuma naye tebwali ulira naye nga basinga okubuuka mu bbanga be baana baweerera nga Kabanda awanguddwa owulira no be yaleese okudiployinga omukumira akalulu baweeredde okuva mu P1 paka university nga bebajaganya nti abamuwangudde bamuwaana nnyo nga bayimba bamuwaana nnyo olira ndowooza nga bebayimba bamuwaana nnyo so ekyo kikulu nnyo mwenna abatulaba essaawa zino mwe abatulaba nga muyambiddwa ababayambye tebaagala bagulira mmotoka oba bagulira seddume yante just a phone call okitegeera ndowooza tindi kyendi because of you
kozi mulamu akiba kiliko twabadde tuze ku so tutudde ku byewalabye muzeko kwabaddewo katuwetaaga kutamana ne ku fero anti nakana mwangambye kujukiza nti leero ndi kamu nnyo sho zino sometimes olina okubeera hilarious Yeah. abantu okusekamu oli okoko Segirinya awumule mirembe Segirinya nze namumanyira ebbanga ddene nnyo nno initially Segirinya was a certified comedian nga buli byakola tuseka buki busesi Segirinya nayimirira ku bubaka 2011 nemugamba eyogezezzaako naye obudde bukyali ebyavamu bimanyi 2016 najja ku bwa kansala nayagala okumirako okubeera sipiika wa KCCA yes yali comedian naye omuntu eyamulinyisa ennyo profile yali Dr. Kiza Besigye Segirinya yali very strategic nga Dr. Besigye bwayimirira wano yayimirira wano meaning nti kuwa kamera there is no way joyinza omudo ojinga lazima oyina ofuna ekifaananyi kye akaseera kala kenzijukira Segirinya mu kunoonya akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannabafuuka mubaka abantu baali bana benzijukira baaliyo yali Muhammad Segirinya Sekigozi omubaka Ibrahim Kasozi nange nemikako mukako yaliyo mu 2017 nga Honorable Kyagulanyi ayingira parliament anoonya akalulu ka parliament Segirinya was there 24 hours omubaka nafuuka Robert Kyagulanyi nafuuka omubaka Segirinya mukimanyi ekyabaddewo mu 2021 sisuubira nti waliyo omuntu eyamarketinga eyadefendinga Kyagulanyi ku social media ku TV like Muhammad Segirinya but I can tell you from all reliable sources n'okufuna ticket lwali lutalo bagimuwa ku last minute nayingira mu parliament according to him ye mu myezi ebiri manifesto yali agikoze eki yali agimazeeko so tujja kumujjukirako nti okwekkiririzaamu sirabanga muntu yali yekkiririzaamu nga Segirinya kati ebyabaddewo mu kaseera kasembyeyo n'ebyobufuzi byewalabye mu kuziika ekisooka ebyabaddewo bintu bingi ebibeerawo nga byabaawo dda naye kati enjawulo yaddewo kamera nti buli kiyadde kikolebwa kirabibwa ompulira ndowooza mujjukira video like 2 months ago eyo poliisi ng'esika omukazi embalala video yatrendinga nnyo singa omuwala bamukwata singa omuwala we tiyarekodinga maama we laba maama wange bamutwala laba bamuwalula kakati ekisooka ebikolwa ebyabadde mu kuziika Segirinya bivumirwa mu nvumirirwa yonna kubanga Segirinya ku level gy'abaddeko abadde mubaka these are facts bw'abeera omubaka ye musiraamu eyasoose omuna yali agisebaggala yabaalwa nnyo ku nsi kubanga ye omusiraamu bw'ofa ku ssaawa 3 ez'okumakya weziwerya 10 oba ogenze era mikwano gyange abasiraamu abasinga baala nnyo okufa ekiro asulewoko enkya tubaziike nokitegeera kati Segirinya yabadde mu bifo bina omulambo gwe bagututte sibaagala nnyo okufa baba basaba Allah wakiri abajjulu Allah bataase abatwale ekiro naye baagala nnyo okufa kakati yaweereddwa ebintu endoza emikolo gyadde ng'ena omulambo gwe gwatwaliddwa mu parliament nemukungubagira as their own n'atwalibwa ku kitebe kya NUP NUP nemukungubagira ng'owaabwe n'atwalibwa ku muzikiti ekawempe gwa Mbogo abasiraamu bamasheeka bonna nga balina okubeerawo then n'atwalibwa mu maka ge egayaaza kanso ya Kawempe division okay nga tusuubira nti balirwana abo mu ekifo ekyo kyonna bagenda kusula ku lumbe kati final day yeye Masaka all over the world olunaku olufemba y'omuntu ng'ali ku nsi family yebeera in charge ntegeera ndowooza unfortunately kyabaddeyo NUP yateekinze ova omukolo Honorable Mpuuga and team balina ekisaawe kwe bali the official send off venue maama aga nti wano bafunda tutwale Segirinya mu kifo ekigazi omulambo ne baguwamba Buganda Segirinya embooko zamulidde Baganda ba Segirinya embooko zakaabye ontegera ndowooza owulira ndowooza ate kati tuwetaaga kubeera California okumanya nti omuliro gwaka ontegera ndowooza embooko owulira ndowooza kwegamba
nze bintu bibiri bano abakoze fujjo mu kuziika Sseggirinya abatalina wadde ejjirita wadde ekikwanso bubawo obuyinza eddakiika 3 mu Kampala tuddayo awaka no ontegeera nowe so kalica y'omu Buganda ekisooka yamenyeddwa ekyokubiri nze saaswadde kuba tikiwaddewo kipya mujjukire omanyiriza mbaali eno si ogyokola ensi egiraba mwaswadde nze saaswadde si kituufu Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi abasawo nga bamuadivisinga agenda awummuleko ng'asalawo agenda okuwummulirawa e Botswana yali Namibia okay Namibia Katikkiro wa Buganda ng'ategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka abasawo barekomendeza agenda akole ki awummulemu abalangira n'abambejja nga bakyogera Kyagulanyi ng'asinziira ku press conference ngaga nti mubanje Ssaabasajja Kabaka so bino si bipya ffe gye tuli si bipya naye ebyobufuzi bwe bituuka ku leve eyo FDC we yabeerera mu opposition wano mu Uganda ng'oba FDC agenda ku mikolo gy'NRM n'aziika nga nowe NRM asobola ogenda ku mikolo gye FDC kati tekikyaliwo nze Lord Mayor Lukwago Muganda wange yafiirwa taata we baminisita abava mu constituency mwava tebaziika nga te Vincent Sempija then was the Minister for Defence naye nga kyeyeetyatya yateekayo ekirango ku radio nti tojja ulira abantu abamu osobola okuridinga embeera n'ogamba saagala mbeera kusukkawo abasirikale bange bakole ki olira ndowooza tiyaziika ontegeera ndowooza lwaki olw'effujjo namboozi ono omulaba nti ali wano si wafujjo talina namboozi yaza kukola ebyo tayinza bikole era deep in him namboozi abironginga ku bantu abali mu buwambe ewa ng'ebikolwa tabisubscribinga tu ekyokuba akadde kirekedde namboozi I know tasobola kuwagira abantu basibira mulambo gwa Sseggirinya don't blackmail me omulambo gwa Sseggirinya bagusibidde mu nnyumba lwa busiraamu so siguganirayo abasiraamu tebafulumya mirambo mu lujjudde kwega maama yadde agamba nti kutwalibwe ku kisaawe ekirala ye ki maama bamukubidde essimu ne bamugamba nti maama kasita toleeta muntu oyo wali wammanga sente palamenti ze yakusuubiza tozifune mukazi watwali yes n'essimu twazuulidde mukazi watwali tugende bajjeyo script gundi bajjeyo gundi tugende tukiteeke mu kayana tugende mu media house mutracking amasimu bajjeyo gundi ya maama ey'okumukubira amasimu tulaba amasimu agamukubira gavuga palamenti ababaka bagambye basalako obukadde 3 ate yetegese guli omukolo bw'otaleeta wano baano obukadde 15 bukufudde mukazi walina bamulekwa jabadde emitwalo 3 era maama bino byonna ebyaliwo yabikkiriza naye ku ssaawa envanyuma maama yateereddwako pressure ey'amaanyi ekitali kya Buganda kwe kutwala abaganda tebatwala mirambo mu sitensi tugende mpola ekyobuganda kyekyokuteeka omufu mu lujja lwewaabwe kakati era ne minisita wa Kabaka yayogeredde wali eyakiikiridde Katikkiro guffe bogamba bamenye ennono wabaddewo emikolo ebiri minisita eyakiikiridde Katikkiro yazze ku guli katugende mpola district kazi w'abasiraamu yabadde ku obudde soko bulekere ko nja kuddiza dawuna ne banamboze ngaba bagebe botalina fujjo relax ate saagala mpaana relax saagala kumbula gashumba budde bubo ate nawo ntiisatiisa n'olugalo nedda kakati kiri bwe kiti maama bamukubidde essimu mukyala wa Sseggirinya bamukubidde essimu abaana babakubidde essimu muganda wa Sseggirinya omulenzi bamukubidde ki essimu eri yadde ku bawambye amaka agalimu omufu okitegeera and successfully day in day out muli mu kweyambula kankuwa example muwangule kale Zambaale nze nyina abaana aba boda mikwano gyange bawagira Nuupu bavuga boda zaabwe nga kuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi naawe yambala t-shirt ya Kyagulanyi nze era manyina obatuma actually omwana asinga okunkolera emirimu egyo ogwentuma wa boda wa Nuupu leero azze mu office n'angamba mukama wange siriddamu kulonda Nuupu munemuza why bulijjo effujjo lyoyogera twalikoze eki twalirabyeko
PLU mwembilonginga twatambula eggwanga lino lyonna abaana baffe ng'olyambadde t-shirt yemuke ne bamwambula engoye ng'omusawo gwazizza kwambala ki t-shirt Zambali oyina eddembe ly'okuwagira ky'oyagala nange nyine ki eddembe that's the Uganda I dream to live in nga Zambali owagira NUP ze nga mpagira PLU nga Nambooze awagira DP we can have a cup of tea buli omu n'atambula n'akola ki n'agenda Zambali n'oba n'omukolo omulungi awakewo nga seetaaga kusoboka kubuuza bannange ekiri kiti eyo nzijja oba sijja eyo Uganda gye njala tukole ki ng'owagira eyasalaka kwenza omugongo yaye tugenda empola oyogedde kakwenza gw'ogambye oba bano abatonyeza abaana ebidomolera ku busajja nga babasibye ate abasyalinze ebifaananyi bya Seggirinya eby'obusajja ate abamwokya otegera ndowooza bannaye mulaze wala abamwokya gye mulaze sibye abamwokya obusajja mukulu Gashumba no Nambooze byakolera wano manyali ku TV for viewership but the Nambooze I know abali mu guli omusayi gwa Democratic Party tebayinza kuwagira bikola byakoze eki byabadde naye manyi kyebagala okwokya omusajja obusajja olwo Nambooze relax amala okwogera ng'owagira eyasalaka kwenza obudde bw'oli abantu ebidomolera Nambooze mu mbugo Nambooze ng'owagira abantu abasiyaga abaana baffe nga olwo Nambooze obudde si bubwo ate maba promoting ebisiyaga wano iri munange muwozi yagambye nsobola okuleetera banka statements muwozi yagambye etteeka ly'ebisiyaga liveewo mugambeko mugambe Nambooze nadya banange nsaba mukulu Gashumba nona Nambooze mukyusiza omulaba gwe Zambali tetwagambye kwogera Nambooze bwaweebwa microphone ffe tusirika civility kyetegeeza naye ffe tutandika okwogera ate wabadde omuwanye bulungi nti wampisa nga ndowooza ndowooza kakati kankubuulire lino eggwanga ffenna lyaffe eggwanga lye bayita Uganda ffenna tulina mu stake bwe tulaba ebikolwa ebyeffujjo byonna oba ani abikoze tulina obikola ki bivumirira ye Uganda yaffe nze sisobola kulaba mbeera yonna enyigiriza munnayuganda enkyanze kandidate waki waayo omusajja ono Grace Ibingira yali Grace Ibingira eyali behind n'okukola etteeka nti nga bakusiba nga towozezza yali Grace Ibingira yakiwagira n'amala n'agamba kyamulyawo naye otegera ndowooza so yinzo embeera eyinza okubeerawo gwe n'ogiwagira naye n'omaliza nga you're a victim otegera ndowooza Zambali oli musajja muganda wano mu Buganda ekintu kye bakyasinze n'okurespecti nga ly'eddaame ekiraamu eddaame liba lya Kabaka ekiraamu okay singa okoze ki ekiraamu nekko kyo kisazaamu si kyangu bwe tuba tumanyi nti omuntu bw'aba agenda kuziikibwa muwe famire y'obudde okujjayo ekiraamu Buganda gye nadde nsuubira okukakasa nti tukulaakulanye omanyiiyo tuli ku mukolo President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP ng'atudde wali former leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga ng'atudde wali owulira ng'atudde wali Mpuuga n'ayogera Kyagulanyi n'ayogera buli omu n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda tukyalina emyaka 2 okutuuka gye tulaga naye nze kambabulire effujjo lino Amanya Mushega omu ku bantu b'endispectinga n'ekigambo kye yakozesa munsonyiwe mu famire mwenkulira tebatukiza kwogera kigambo bwe kiti naye kankikoze sikyakwemula yagamba kasa twakkiriza kye bayita the komanyoko politics bw'oba towemudde tokoze fujjo constituency tejja kwembulesinga Zambali olaba oli awo ne bakuwa microphone nga oyina policies oyina buli kintu kyonna kyogenda okukyusa community y'abantu society tekyakuliriza wetwatuuka wano the same Amanya Mushega n'agamba nti politics wa Uganda watuuse kigenda tutwalira emyaka 10 okuzaawo Uganda eyo era kati nkikola ki Dr. mukwano gwange ali attached Mulago Hospital yankubira essimu ku makya ne ngamba mutawaana ki n'angamba munange Seggirinya afudde nga kitalo n'angamba ne Gashumba ekiri Mulago ekiri Erubaga nti ki
They were holding a press conference. omuntu ali erubaga buli mu kansala buli mubaka wa nuupu nga waali ng'ekiwatuto okimanyi kamera awe tutuuse 2026 olekoze eki etandise so mwena bw'oba owagira NRM ng'owagira PLU owagira FDC nuupu this big country called Uganda kale kangende wa mukulu Muhammad Luwemba muweeyo omuzindalo mubuuzeyo kana akantu kamu maliriza bwe nti lino eggwanga ffenna Uganda lisobola otwakomodatinga kati mbadde njagala kubuuza ojja kumubuuza omugenzi Segirinya yabaddewo ojja kumubuuza edda ku mikolo ebiri egyabadde Masaka yalibadde kuguluwa bw'aba sikiminga bw'oba ddala ng'omanyi Segirinya bw'aba yagala ku tiketi mikolo ebiri egyabadde Masaka yalibadde kuguluwa ekisooka ti Teyabaddewo. singa yabadde mulamu ku mikolo ebiri egyabadde Masaka yalibadde kuguluwa guliwa gutya deep in him asobola ogenda ku mukolo ogumusabisa obululu tigwe gunziza mu parliament naye ng'amanyi kyakola si kyekituufu kave walwe zambali kino kikubulira nina mikwano gyange ab'NRM ababaka naga Gashumba I don't subscribe to NRM naye ekifo kyenvaamu olina kwambala yero nina mikwano gyange ababaka abambala red naga Gashumba nga sigiye tiketi ya red sijafuna ki constituency. So you don't have leaders. You get it? Kale, kamera kuve wa Muhammad Luwemba. Luwemba gwe wabadde mukulu namboze Segirinya no nakino kikulu nedda kikulu Segirinya ni gwe yayogera kufaakwe yayogera kwani n'ababadde ababadde bayagala okwogera kudala nja kuddira bebe yagamba nti wembanga nfudde bayitanga Gasumba oyogera ku mufumbiro nja kuddira soka tuve mukulu Muhammad Luwemba gwe kirungi wabaddewo ne byonna byabaddewo ekifaananyi ekisiigibwa kituwaaki abamu gw'olabawo nti wabadde ne famire ya Muhammad Segirinya okunyiiga olw'ebyo ebyakoleddwa kwa olaba buli ekinyolebwa gyekidda ekinyonyolebwa ekisookera ddala njala okwebaza ba panelist basiniya bange submissions ze bakoze buli omu Honorable Segirinya amwogeddeko ebyenjawulo ku ye naye ate kyebeerabidde nti Segirinya abadde very innovative mu politics wa Uganda ti buli kimu abadde musajja muyiiya ng'avaayo n'okuyiiya kino n'addamu n'ayiiya kino n'addamu n'ayiiya kino n'olaba nga kitambula ekisooka tetwetaaga kwerabira byabufuzi ti munnabyabufuzi yenna azannya oba munnabyabufuzi yenna nti mukadde wange Honorable Namboze mukadde wange Samuel Lubega Mukaku ne mukadde wange Gashumba ffe bannabyabufuzi ebyetuwerwerako ffenna ebitolotetingirako ffenna birina kuba byabufuzi bw'obeera munnabyabufuzi n'ekikwetoololera birina kubeera byabufuzi bw'obeera ng'obadde musamize era basamize banno be bakola ki be bakuŋŋaana so twetaaga okutunuulira Segirinya mu kufa kwe Segirinya okufa kwe kubaddemu ebibuuzo bingi n'ebirumira kubanga ebbanga bukyangalayira bamututte mu kkomera ate nga tukimanyi nti akusiba yakuwa n'emmere yakuteekerateekerewo okusula yakuteekerateekera kyonoolya kyonoonywa so obuyinza bwonna yabukola ki obulamu yo yabulina ne tudda ku siga eddamuzi tubadde ebbanga lyonna tutambula nga twagala Segirinya afune obwenkanya agenda afune specialized treatment ekintu ekitaasoboka so wakati mu kubeera nti Segirinya tumufiiriddwa palamenti ya Uganda yasalawo emuwe decent burial ekitaali kibi naye ate ekyembi ate kye baakolamu kwe kulaba nti parties zonna tebazireeta on board mu kuteekateeka okuziika balina okubeera nti bategeera Segirinya abadde agwa mu pateki Segirinya abadde wa National Unity Platform ebbanga lyonna era agenza okufa nga talayikubangako birayiro nti oba ndi wa anti oba ndi wa gundi ebbanga lyonna ekibiina ekimubadde kyabadde atembeeta kibadde kya National Unity Platform so being that nti commissioner wa parliament Yowekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba former leader of opposition ate nga wakati mu kubeera nti wabaddewo okusika omugwa ebbanga lyonna so olaba nti senga parliament yaleeta parties zino zonna mu nteekateeka eno nereeta
Nupu nefuna representative n'atupeerako ku lukiiko side ya family nereeta representative ne side ya parliament parties 3 so weesanga nti e Masaka Ssegirinya gyava wabadde ebyobufuzi ebyakasammeeme ekitundu ekyo Honorable Mpuuga yakikiikirira waliwo abanupu abakola ki abaagala wali kugamba politics abadde aliwo yeetoololaawo abadde mungi naye njagala okubategeeza nti Ssegirinya gyali musanyufu. I can speak his mind. Musanyufu kubanga send-off yakoleddwa yayagala yes no musanyufu era nga ye nzikiriza nti muki musanyufu yamuliraananga. Njagala okuzzaayo emabega mukadde wange Gashumba ategeezezza nti ebbanga lyamaze ne Ssegirinya bbanga ddene. Nze bwe twali mperekera Honorable Ssegirinya okulayira ng'akyali road councillor alayira ogenda kuba road councillor bwe twali approachinga premises za City Hall bannabyafuzi abangi nnyo baaliwo olw'ebyo Ssegirinya bye yayitamu n'erinnya lye yali azimbye ng'akyakuba amasimu. I think mwami Gashumba bw'aba akyajjukira y'omu ku baasanga bwe twasanga ku mulyango nga tuyingira City Hall wagamba Ssegirinya ekigambo kimu Ssegirinya naawe kati oli mukulembeze va mu katemba wunya kawoowa kalungi yambala ku masuuti amalungi ove mu katemba wooyo. If you can remember ebigambo bye wamugamba awo bwe twali awo mu gardens. So Ssegirinya n'atatwala mwami Gashumba nga ebintu ebiri serious kubanga ye obulamu bwe abadde common man nga ensonga zonna zitambuza nga mu kifaananyi ekyo eky'omuntu wa bulijjo. Nze nsuubira nti ebyobufuzi ebyabadde e Masaka tewali kipya. Ssegirinya abadde foot soldier 001 mu National Unity Platform era abo bonna be mwalabye ababadde bagezaako kubeera nti batangira bodo okugenda eri byebyo byobufuzi byenkola ki byenkugamba nti kati waliwo parties endala zabadde zaagala bode egende ku kisaawe ne wabaawo party endala eyabadde agamba nedda asigale wano olw'ensonga z'eki ez'ensonga z'ebyobufuzi of which n'omuntu kati nganze nabadde nkiraba era n'embeera eyabaddewo ye maama ekyabadde kimulwanyisa ennyo bagende ku kisaawe ensonga ki yakibaddemu anti kati ye maama kyamubadde mu bwongo nti paalamenti ekoze eki nti eri yeteekateeka eteeseteesa eri ate nga maama yabadde alina okujjukira nti east or west ewaka wewakola ki wewasinga so kati bano abateeseteesa eri ewagazi bandibadde nti bakola enteekateeka ennunga mugambe mugambye nti ebyobufuzi ebikola ki ebyetooloolwawo byonna ebyobufuzi Ssegirinya abadde yeetooloolwa ebiyitingana byabadde bigamba nti famire ekyabadde kigiganyisa okuleeta ewaka ogenda ku kisaawe nti ewaka wabaddewo buno obusolo bumutambuza ddembe nga tebujja kukola bulungi basiraamu kusaalirawo ebyo wabitegeddeko okumanya abafamire bategese okusooka ebirowoozo byabwe byonna byababadde waka wabaddewo awo n'olusuku lwabwe ku lujja ne balukiriyalingawo nga balusaaye so that tubeera waki awagazi. Back to your point muganda ngezambaali ekyokubeerawo bumutambuza nfenda tukimanyi bulungi nnyo kati nganze nziramuse bukulu famire ya Ssegirinya ya ddiini ndala ne Ssegirinya birivingira mu ddiini ki ddiini ndala okusenvula bumutambuza ddembe oba ne babusembezaako eri mu baneighbor emikolo ne gigenda maaso kiri bwabadde manju awo kati kabaga tetulina kubeerawo katugende mu kisaawe tuleme kukosa ne tutegeera nti ekintu bwe kitu kubanga Ssegirinya ebintu byonna abadde abyogera nga mulamu nga nebw'omutunuzaamu kamera akugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu olyogerera essaawa ezi 5 era yakikoze ekyo mwebaza nti yayogeredde essaawa mmeka essaawa 5 era byonna nakola ki nabyogera ng'omugenzi we yakola ki ebyo byali tebikomye bukomye ku social media nga nabiwandiike mu kiraamu oba tebadde na kiraamu ebiruwa bulijjo manyi okuzannya nga bwe twogera omuzannyo emukolo bwe gwabadde ebyabaddeyo obyagala tulage lwaki temubizannya kakati lwaki temubizannya zambaali sikutegeddeagasuma ngenda bizanya ngonyonyola ekiba kituzanyisa biri ebintu byannakoba olumu ng'okoze okujuliza tiwaliwo ekyabadde bwe kimu ekino tukuzanyira ekifaananyi tujulize ebyabaddeyo
NBS mwina technology mulungi nnyo mu splitting TV eno side eno fe twogerere eno bazanye byabaddeyo zanya abantu balabe nene dansaba mukuru gashomba producer seba ali nene sebo shene na producer wayo alaba ebintu ebitambulira na bizanye bino kutambula leka kuya mulimu gwa producer yawamu wabadde oyita ku load block nya kutuuka eyabadde lwe nedda wali awalala we wasooka nga tolina load block naye obwedde abantu mukuru Luwemba nnyonyola Luwemba sebo yibanda dobozi abakulu twagala bifaananyi kubanga gwe kuswaza mpu by the way on a serious note Zambali mukuru Luwemba kabali malizo ndio kembawe Zambali babadde bali emmere kale Zambali n'abatuliza nze talaga basibira mukadde mu nyumba okuziikwa kwa Sseggirinya kwagenze mu byafaayo one ensi n'ensi yakungubagidde Honorable Sseggirinya olw'ebyo byayimirirako the values that ze yayimirirangako okulaba nti oba oliawo aggusa ensonga esooka okukolera abantu service delivery kubanga bw'otunuulira gavumenti eno gye tulimu yeesuuliddeyo gwannagamba malwaliro temuli ddagala n'anoonya nti kati kiki kyenyinza okukola okulaba nti nkoyo okuleekaana ne tuteekawo facility ey'eddwaliro era it was a tag of war okulaba nti tulitaasa naye teryakola ki teryataasibwa era okkakananga gavumenti erigadde olw'egundi n'ayiiya nga bwe nkugambye nti abadde very innovative nga muyiiya nga tuyiiya ffenna era netuyiiya ne tuleeta enkola ya Segbox etambudde ndowooza amaka nga 10 mu Kawempe North era bannakawempe North bajjenyumirizamu nnyo naddala bamaama bano abawansi bantunda kasooli bantunda buugi ku bbala so olaba enteekateeka eyo enteekateeka za ambulance olabira ddala nga savings obulamu bw'abantu bungi naddala bannakazadde b'eggwanga so nze nkakasa nti Sseggirinya omukolo ogwakoleddwa kakasa nti gwamuweesezza ekitiibwa kubanga yoyo Sseggirinya mwami Gashumba bwakoze eki gwayogeddeko ekifaananyi ekyasikiddwa mu kuziika tekigenda kukukosanga gwe famire gwetunuulidde gwewanzeeko eddusu ekisooka ayagala bubaka ayagala bubaka ono famire gwewadde famire yamuwadde dda gweyagala adde mu kifo ekisooka Zambali yamaze dda omuwendo osinga nti ono ffenna tulina kalakita za njawulo mu byobufuzi Sseggirinya abadde ne kalakita eyiye mu byobufuzi abamu bangi nnyo bamuyita munnakatemba ng'akozesa kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe Honorable Muhammad Sseggirinya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amugaziyize kabuli ye ate era musaasire era musonyiwe byonna ebyamusobako njala okwebaza abasindisa obubaka obw'okusaasira nga muno mwe mwabadde pulezidenti waffe owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ne maama Babitungo Kyagulanyi mwebale nnyo mwebalirira n'abakulembeze ba NUP mu ngeri y'enjawulo nsonyiwa okutaataganya naye kesitegedde bulungi nkwaniriza nga Alex kudde weyita Muhammad kyolina okumanya nti ndi musajja musiraamu yes natoola shahada ndowooza mwaka nga gumu n'ekitundu emabega ebbanga lyemmaze nga ntambula ne Honorable Muhammad Sseggirinya nawalirizibwa omutima gwasaanuuka era nenzikiriza nentegeera Allah subhanahu wa ta'ala era n'empagi 5 ez'obuyisiraamu ze boogerako nzitambulirako nnyo nnyini ddala mu kuddayo njagala okwebaza mukadde waffe njagala okwebaza mukadde waffe Alhaji Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu lw'obubaka obw'enjawulo bwe wasindise eri famire ya Honorable Muhammad Sseggirinya obukubagiza kubanga Honorable Sseggirinya omubaddeko n'ettofaali ddene kubanga Kawempe gye tubadde tutwala ejjudde oba oliawo ebyafaayo by'eddiini ey'obuyisiraamu naddala Jjajja Mbogo so olabira ddala nga ebyafaayo byakoleddwa so twagala okwebaza mu ngeri enjawulo njagala okubeera nti ngumya bannakawempe North Constituency era oba oliawo nembagumya nti omubaka yavuddewo twagala okubeera nti tubagumya ate nammwe twagala okubeera nti tubeebaza omukisa gumuwadde Honorable Muhammad Sseggirinya obasaavinga okubaweerezanga omubaka wammwe owa Kawempe North mu biseera ebyakazigizigi bye tuyiseemu naye ne muyimirirawo naye njagala okugumya famire ya Honorable Sseggirinya mu kaseera nga kano Zambali bayita mu kaseera akazibu ennyo ate nga tuli mu byobufuzi ebyakaasa mmeeme so njagala okugumya maama
njala okugumya bakyala ba Honorable Muhammad Segirinya, njala okugumya abaana mugume. Twaviiriddwako empologoma naye tukakasa nti Allah nga ye mubeezi, buli kimu kijja kutereera. Okay. Kale ye Muhammad Alex Muhammad Luwemba Luswa basooka nalyo Muhammad sokana lya Muhammad Alex kati alireke ngezako kikwa kati Alex ndoza liviiriddeko ddala lina kuba mu byafaayo lisigadde mbyafa kati liri mbyafaayo so Muhammad Luswa Luwemba mbango ogedde bulungi Formerly Alex. Formerly Alex. Okay, bwetu tugenda okutambula ensonga zetugenda okutunulira nazo tezeetoolera wala nnyo ku naawe byobadde ogoberera byobadde olaba mu mawulire ebyabaddewo okuviira ddala mukwano gwaffe mukwano gw'abangi omugenzi kati Muhammad Segirinya lwe yatuva ku maaso ebigenze byetoololerawo byonna bisiiga kifaananyi ki eri ebyobufuzi by'ensi yattu Uganda era bw'otandika okutunuulira nti akalulu akagenda okukubibwa ak'okuddamu okujjuza ekifo ky'e Kawempe North kandifuuka entabiro y'ebyobufuzi byonna era kandifuuka emmanduso egenda otutwalira ddala okutuuka mu mwaka 2026 ng'ebyobufuzi ddala muliro na muliro awo n'otwagadde ffe tukube tooki nga tuva mu kalulu kano nga bwe kanaatambula n'eryanyi lye walabyeko kati buli muntu yatandikisa okwogeza n'ayogera kino n'ayogera kino n'ayogera kino ono baga nti nze njoba kulemberamu okuleeta nadda mu bigere noono omulala walabye Ssaalongo Yesu Lukwago yali mu kwogera ku muzikiti ewamba ogeraga nti neeyamye okulemberamu enteekateeka okulaba nti ffenna tunassa kimu nga ku ludda oluwabula gavumenti tuleete omuntu omu olw'ekitiibwa ekya Honorable Segirinya nagenza ate okulaba nga ne maama wa Segirinya ate naye aga nti Alex Muhammad Luwemba ono nze gwe ntunuulidde nagenza okulaga bingi bitandise awo twagadde okusimba amaaso gaffe olwale tukube tooki empanvu enaatulengeza ebineeyongerayo emabega Samuel Wotamukaku Lubega uli otya Nkulamusa kubanga ekituufu nkwagala olw'obuvunaanyizibwa n'obuweereza bw'okola si eri Next Media yokka naye eri eggwanga okutwaliza awamu n'emiti emito gy'otembeese Next yeebala okutuwa omukisa kyokka abakulu ennyo be banna NBS be banna Barometer essaawa eno eri antisocial n'ebeewaayo paka saa matumbi gaabudde abamu abandigambidde nti amatta nsejjere naye bo bawaayo ne bawuliriza abamu ne baweereza ebirowoozo ani basigala nga babidibetinga ewiiki namba njagala okwebaza bannange abali wano bwe tuli wano okugikwata omumwa n'okuwaayo akadde si kyangu okuyita nalabano abakyala olusi tekibona kyangu bo oba okitutte nyaniriza muto waffe mutabani okujja ku Barometer naye ate n'okumusaasira olw'okuviibwako munywanyi ffenna eyatusadde ffenna eyatusadde okujjako abo Katonda bye yatonda nga ndowooza bakikula kirala wabadde njala kusigira ku kifaananyi nakiki kyakulaze era kyakuwadde kuluŋŋamizibwa ki mu byobufuzi nze nga saasobola kubeera mu mikisa egyaweebwaffe obusiraamu ng'obusiraamu egyaweebwa ekibiina abeeka mu constituency n'emirala nasobola kweteekerateekera genda kusabira n'okuteeka ettaka nga eyo famire kubanga ye kulawuninga byonna ennaku ezo bbiri olw'omukaaga n'olwesana nasalawo ndi nja kubeera Masaka naye kye nalabye nti eggwanga lyaffe lyetaaga kusabirwa ng'ogyeko kuba tufiiriddwa abantu ab'omugaso mu nsangi zino kutandikira ddala emabegako n'okuggyako ekitiibwa Nelson Kawalya Dr. Nabwiso Professor Bridge Builder ate omuntu akulaga Uganda egudde akaleka yandifaananye etya kati nojja
ku Honorable Segirinya, self-made, abakulu no babadde waawo engeri gye bagenze engineer Sebugwawo bakulukulu abo bagenzawo ng'omwaka guggwawo abantu ab'omugaso ennyo naye nojja kati ne ku Honorable Segirinya oba Honorable Weri Engulu yali omuzibe yes eyakola history n'agamba nti affirmative action must not be abused naga nti yes wadde ndiko obulemu ku mubiri ate nga mubuzibe bw'amaaso nsobola okuvuganya n'okukiikirira abantu mu kifo ekirala now that I have the capacity. Mwami Mwiru yabadde aŋŋamba recently n'aŋŋamba nti yali ku Kosase akakiiko naye nga bagenda Engulu Koboko baba batuukewo nabaga awe wange naga nti wali muliraanwa wange yegundi naye nga muzibe ekitone kye naye kibadde kyanjawulo naye ate Honorable Segirinya omuvubuka omuto myaka mito self-made a great activist w'ebyobufuzi ne civic action a great community organizer a great propagandist munamawulire naye nga expert propagandist ali waliwo ebintu muno byakusinza n'okola ki nokkiriza naye ate ku good causes engineering engeri gy'osobola engineering gwoteeka mu good causes abadde expert namulaba nga yetise TV bajjawo ne bambulira baali bavuka bato waliwo kitugenda okukola naye tugenda kwetika TV n'ebiriite ebyokusaaga genda okulaba nga Segirinya naye ndowooza Luwemba bano baaliyo emabega nga yetise TV gwe ng'okitanga ekyokusaaga naye it was a huge demonstration kubanga ya captivatinga ki ab'ebizonto ne bamuzannya baaki ne bakola ki naye nga message ekola ki ng'egenda endala ey'okuvuga emigaati ogyetwala mu ddwaliro I will always laugh about that n'avuga ekigaali ekyekiti ne taayiye ne kooti munyagwa ne bagamba nti kakati ffe tugenze kuyamba bantu gwe oyinza okulowooza mu demonstration yennene eyo oleete abasawo oleete ki naye ekyo it was striking so omugirako enkoofiira nze saamuwagira ku kalulu kano nze saamuwagira ku kalulu kano nawagira sula naye era kyeyakola okusinga ba veteran politicians n'akola kyonna by the way ne bwe yajja mu opposition n'omulaba nti ebyo byakola bitambula ne bigenda mu diaspora ne bikomawo wano reverberating ne byaffectinga parliament ne byaffectinga zi council n'ekibuga okutwaliza awamu tomuyita muntu wa bulijjo therefore twafiiriddwa nnyo ate abadde role model mu bintu bingi ng'alaga omuntu nti you can make it ne bwoba kati kyenalabye ng'abantu bagenze okugamba nti bagenze kungubaga oba kusaasira oba kunyolerwa wamu kunyolerwa wamu n'afiiriddwa n'okugamba nti munaffe katumuwe a dignified send off one ne batandika ebyobufuzi ebitaliimu nsa two ne bagaana ne bayigala bakyuse ennono si za Buddu yokka si za Buganda yokka si za Uganda yokka naye n'ennono z'ekifirika n'obuntu bulamu nti family yebeera nannyini mufu era batubuuza ne mu byonna byetukola ba banko baki who is your next of kin batubuuza tukola ekiramu ne bagamba nti leeta munno gw'omanyi nti yanaabeera omukuza oba balina erinnya lyebamuwa ne mu mateeka abantu abo babiri baba bakulu nnyo gwe bw'obanga obeerondedde naye nalabye engeri gye tuteeka family netugikasuka kituteeka maama w'omuntu ne tumukasuka abaana notabagaliza kuziika kitaabwe oba gwe weekubamu singa nange we nali omuto nange obanga wafiirwako bakadde singa baŋŋaana okukola ekyo n'ogaana abajjanjabi abantu abajjanjabye we nasaasiridde bano Baluwemba n'oboogerera ne bayimuka nga nekyeboogera batya kyenalabye it was not just mere erosion of our cultural foundations naye okugikyusa ng'ate tova ku kigambo kyosobola kudefininga nti tuva ku kirungi tudda ku kino oba tuva
ku kya bulijjo tuddaku oba ku kibi naye ng'odda ku kintu kyotayagala kwogera mu kamwako. Ekyo kyantiisizza because bw'olaba bikolebwa mu social phenomena bwe bityo. What about the political phenomena? Eri okulwanira obuyinza, eri okukozesa amaanyi ng'olina monopole ku bitegeeza obuyinza, monopole ku byokulwanyisa oba ku violence, monopole ku mateeka nga gwolina agasingawo, monopole ku nsimbi n'ebintu ebirala. Kyantiisizza nnyo obutawa kitiibwa n'obutaagaliza muntu agende mu kitiibwa. Ngenda komawo. Charles Lomushana, wabadde olondoola byonna ebyabaddewo, gwe nga aludde mu kisaawe kino ekyebyobufuzi, bw'ogeraageranya eryanyi eryayoleseddwa obidde erirabika n'okulaba nga buli muntu ayogeza obuyinza livaawa era ekifaananyi kiggwe kyosiiga ku byewalabye? Nkuluza Mbale Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Luli nagamba nti ennume ensuru ekomba embazi egase empango. Kakati bwe muba muyina first and foremost the nature of ground gye muli e Masaka ne gye mujja okuziika Masaka. This ono member wa parliament Kawempe but aziikibwa Masaka, taziikibwa Kawempe. But gye mujja okumuziika waliyo ekittabantu. Ekittabantu ebijambiya awaayiriza gwe mujja okuziika is the president of the republic. It's the state yewaayiriza. I choose it. I choose avunaana saawaayiriza. Kakati ekivuddemu ebyo byonna mulambo. Mu gurupu yammwe temunabaana kutuula kwetegereza what is this, because nawulidde Nubia, there is some Nubian omanyi oyo? Oh, Nubian Lee? Agamanyi ago. Namuwulidde ng'agamba the head of state yatta Segirinya. Bano bonna babyogera. Rhetoric yerebo gye mugituusizaako kubaliyo, but issue y'okutemula abantu bijambiya Kyana Mukaaka, that Masaka, obutayimbwa bwaliyo bingi nnyo has not been resolved. Because wakyaliwo ensonga e Masaka ey'okutta abantu battibwa nakatevangawo. It has never been resolved. N'omusango gukyaliyo mu kooti. It has never been resolved because okuresolvinga issues either mubeerawo ne commission of inquiry ne wabeerawo truth telling, omuntu najja naga nze namutta naye munsonyiwe, and then you have reconciliation, okuddingana nga kiba mazima. But tekibangawo. Bano ab'ebyobufuzi nga bagamba gavumenti bino yebikola, naye mukulu Museveni n'atambula mpola n'akwata kwabo babiri their MPs omu bonna ba Kampala. Kakati ono gwe tusanze ng'ava Masaka oli simanyi gy'ava omulala Sewanyana. Anyhow, the state negamba tugenda kubawa ono member wa parliament tumuwadde an official burial, something like that. Mwe mugamba nedda tetujja kukkiriza, and you grab the dead body. But we mugrabbingira mwambadde bi uniform baneba your friends, your colleagues abadde bambala uniforms ezo bakyali Makindi, bakyali mu court martial olwa uniforms ezo. Kati ze mwambadde ne mujja ne mukola effujjo. Gwe mukolerako effujjo mumanyi ndoza wamuwulidde ekyabadde mu Kampala. Mukaaga balidde ebyasi wabawuli tumasabaje bwebugube. Police ababbi beekubye wano kugonga. Balidde ebyasi
because nagoberedde NBS ate nze ngamba kutereeza nze kyemanyi Ate poliisi yagudde mu lukwe NBS. lw'ababbi 6 nebatta kwa kashone mu kampala abo si boyogerako bw'oyagala nkulage n'akatambi era teyakubye bannabyabufuzi yagudde mu lukwe lw'ababbi ngambye yakubye abannayuganda bw'oyagala nkulaga akatambi nti oli baze ne bamugamba galamira n'agalamira ntunuulira nantunuulira namukuba amasasi kati nzaawo wenakomye tebana bakumubuuza bingi oba bamubuuza kyo yakoze statement besibimanyi naye kyemanyi there is a ugandan gwe bagambye galamira n'agalamira ntunuulira n'atunula ne bamukuba amasasi enamba 6 ababakubye nze simanyi naye mpulira mwe mutuwa amawulire kati nze kankomeko bakyengezawo okulaga that is the nature of your security bwesalawo to resolve kuba ekuba kakati ekugambye toyambala bino ovolo nja kubyambala eresa abasirikale bawone ekitiibwa mu kumuziika nogamba nedda agikulira naga abaviire withdraw yalabye eki kati gwe n'osigalaawo ng'owazi speech olimbuulira now where are we wetuli sugamba nti ebizibu Buganda byeyina awala tebiriyo Busoga Kigezi Northern Uganda etc we have similar problems naye bwe ogobera ebyobufuzi bya Uganda kati agitation ey'amaanyi media gyekwata eri mu Buganda the agitation it's like opposition eringa esigadde wano but wave eva mu Buganda because waliwo Nambooze okwagala okuba MP mukono but there is also Nambooze okwagala kuwangula Buganda. You get what I mean? Now kati bitambulira wamu nti oyina okuba mu wave ewangula Buganda osobola okuwangula mukono. It's not the other way around. Nti tunoonya abanawangula constituencies baleete wave. Oyina okunoonya kiweevu kikuwe constituency. But ebiweevu kati ebireeta constituency biva mu violence. Why? Because media eyagala violence. Gashumba wano bw'agamba nti ayina ensonga gy'aleeta mu kuteesaamu idea kati ngeno gyayogerako okutaba passport ey'Abanyarwanda ayina okusooka n'akwata omuggo n'akubaza Mbale n'abwabya omutwe for it to have headlines. You get? Because that's the crave of the media. Now kize wano therefore amanyi okukola bulungi effujjo ng'ayina capacity threatening violence oba okukola violence yafuna headlines yazimba weevu yabeera n'abantu suga nti yabeera n'abantu olw'okuba ayina ensonga because yabeera n'abantu because he can excite what we call the lumpen proletariat. Kakati olw'okuba nti tuzimbidde ku politics eza hate ezo ne violence zikolera nnyo ku lumbe the rallies olumbe kyola baga omulambo tulina ogukamula we must milk the dead. Actually waliwo ne platform endala gyendiko kati n'emirambo bagiwa value noga guli tegufuna guli gufuna ogwoli oli ogufudde abafudde oli gufuna because guleeta abangi. Now so Segirinya one oyina okumulaba ku mosque ya Kawempe that's politics oyina okumulabeeka ate ne ku kisaana nayo babaddeyo nga bonna bali mu kumilkinga politics but ebibeera ku bali ebyo wabeerayo a lot of hate bye boogera the speeches tezikakkanya abantu ziba zireeta hate because yevaamu headlines. Now ekyandabadde kigatta Buganda for instance is culture. Bwebanga si culture ekirala ekigata is religion. The politics ezibaddewo but oli kata avaayo nga talina kutya n'aleeta ekivoola culture n'ayitawo. I will give an example ekyakoleddwa e Masaka okujja omulambo ku maama w'omugenzi n'okujja omulambo ku baana n'omukyala w'omugenzi in the manner in which they did it tokikola waffe n'owangula akalulu. That I can assure you. Ekyokubiri nti ojje ku mulambo gw'omugenzi oteekeko ebifaananyi ebyo for president.
oteekeko obufaananyi ebyo ng'ogenda kwesimba olaga nti ogenda kwesimbawo ku bwa MP kugureevu kwennyini you can't win an election. But I don't know whether these guys bakoze assessment nti kale tekyalina maanyi. I really don't know because kali kyekivumirira n'eddiini gye mmanyiiko ey'obukristo, the Catholic Church, there is no way you can despise a mother and you win in the Catholic Church. But olaba oli talina nsonyi akikola agamba nze kansagaza omutwe n'amagulu n'emitwe gwe bayagala kutwalako byotutteko but ngenda kusigazana na kino and life is normal. Kati oyo gw'ogamba nti afuge, how do we handle that kind of contradiction? So mukuleeta akavuyo abadde aleeta akavuyo ng'agoba poliisi ku mulambo at the home yandikaabye singa wabaddewo okuwanyisaganyisa amasasi Mama Segirinya n'afa. You are provoking security. Nega no, it's an official baliyo tuyina okubeera ku site parliament gyesazeewo. Nega nera tetugenda kubawo omulambo olina akuba omupoliisi amasasi negatandika okwaka mukwaka because jukira there was a demonstration in Masaka. Oba walk to or something nebakuba akaana ekyasa, you remember? Now imagine awo wabaddewo akavuyo esasi nerikuba mama wa Segirinya. Kakati bano Kyagulanyi nawo yandibadde ga kakati guno tufune ogw'okukaamulamu because that's the politics they are building. They know when the president agamba kye babaza mbalaba baagala baleeta akavuyo maama arufiiremu, therefore withdraw. So who is now going to win? Is the insane or the sober? Enda kudira Romushan nkufunyamu kati honorable Betty Namboza. Kirungi nakulabye wabadde nayo sigire ekifaananyi ekirungi nekyo kitegeeza mu byobufuzi byaffe. Njagala kulamusa kuba tulaba nga tetunnagenda ku bya Segirinya. Amawanga kati mangi agalina obukulembeze gali mu kubriefinga bannansi baaga abali mu state ye California ku biki bye balina okukola n'okugezaako okumanyira ddala California waliyo bantu baffe side ki okujjako Uganda owulira nti Ukraine waliwo olutalo Uganda tefayo Uganda babakwatidde egindi naye nga abantu abali mu diaspora batuleetera $1 billion mu budget. Kwegamba ebyo byebintu ebimu ebikwasa ennaku n'ogamba nti munansi wa Uganda abali mu buyinza bakimanyi nti Munnayuganda muntu wakitiibwa ate kofiibwako. Wakati bu state bw'ogibuuza nti mu bitundu ebikwata omuliro kati mu America eriyo Bannayuganda bameka. Mwe mukozeewo ki nga ministry yaffe ya foreign affairs ne embassy yaffe commissioner waffe ali eyo. So Bannayuganda abali mu nsi z'ebweru tubasaasira okuba nti musakirira eggwanga naye eritabalowoozaako mu buzibu. Ebyo ngambi maze ndowooza ffenna tukkirizibwe nti tusaasira tukungubaga era twanyooleddwa nnyo olw'okufa kwa Segirinya era tukyayongera omulumwa. Segirinya alaga olugendo lw'abaana Bannayuganda bangi abagezi abaliriddwamu ensi yaabwe olukwe n'etabafaako. Ate abatono ennyo abawaguza nga Segirinya ne batuuka Bannayuganda we batuula ne babamanya nti gye bali ebirooto byabwe ne bittibwa state. Abaana abagezi abali ekaddugala bameka abalinga Segirinya abali mu okusoma olw'okuba bazadde baabwe baali tebasobola olw'okuba bakitaabwe baafa, abatawaguza kujja Kampala ku loloozi y'amatooke nga Segirinya bwe yajja. Olwo olugendo lwa Segirinya lwe lugendo lw'abantu abamu naddala nga nze. Kakati walirowoozezza nti omwana oyo bwe yejjayo ne yereeta ku siini anaabeera ajja kukwatibwa ng'ekyatikka kubanga kyakulabirako era ssuubi ly'abalala.
sanyuse nnyo mwanyinaze Mukakuba agambye nti teyalimu mubawagira Sseggirinya kujja mu kitiibwa wadde yabadde amwagaliza nnyo okuziikibwa mu kitiibwa kubanga ffe abalinga nga ffe bw'ovaayo abantu bagamba n'okugamba nti tosaanidde era kyova olaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yagamba palamenti bwe muba musituganyo situka wano mugende mu ghetto muzitereeze ghetto ejja kusituka ejje mu palamenti era buli nnaku nkiboninga abantu abali obulungi nti abagagga abalina emmere bwe mutafeeyo okumanya abaana abatalina mmere nga bafuna ekyokulya mwe mujja ofuuka emmere yaabwe bajja kulya mmwe abanaku lwe bali bulwa ekyokulya bagenda kulya abagagga ngenda ne ŋŋamba abantu Zambaali mpeerera abaana abawera 374 era aba New Vision bajja ewange bagenda babuuza bannabyabufuzi gwe ki kyoterekedde obukadde bwe obutegekedde otya nga bantu nze nzimbye essomero nze nsimbye emiti nze nzimbye hoteri nze nzimbye amayumba g'abapangisa bwe batuuka ewange ne mbagamba I have invested in people mu baana abo bonna bendabiridde we muli bulamu 10 abanzijjukira ne bandeetera eddagala emmere n'okumusobozesa osasula biiru z'amasannyalaze n'amazzi nga nkaddiye soke ne bizinesi endala ozikola n'oviiramu awo sitole yange tefulumanga because people don't believe in investing in people naye ngenda nembuulira abantu ku kyalo nti omwana wa mulirwana atasoma ye mukoddomi wo oba ye mukamwana wo omwana wa mulirwana oyo gw'oyitako nga gw'otwala abaana bo oba obuzibu ennyo yanaafuuka omutemu n'alinnya ekikomera n'atemula omwana wo olwaliva ebulayi okujja okukulaba so Sseggirinya kyakulabirako eri abaana abanaku nti nabo they can also make it kyanaku nnyo nti bw'atuuse e Kampala tumuzizaayo ewaabwe mu myaka mito nti ffe abavudde eyo mu ghetto ne bw'ositukosa b'obukulu abasoma ne bafuna omukisa ne bajja ne basoma butereevu ne bakola ki bakutunuulira ng'oyogera oluzungu kubanga oluzungu oluyiga obukulu terukazika tosaanira nakukulembera ku nsi yo wadde n'okyogerako obwogezi kubanga oluzungu tonnalukaza ne bw'ojjayo ebbaluwa zo nti nzigase bagamba ziwera tosaanira naye abo abamala okugamba tosaanira bw'ofa nga bagamba yabadde asaanira nnyo bamuziike mu kitiibwa bakube n'emizinga sene hypocritical world Sseggirinya bwe yajja mu palamenti teyasobola kulayira naffe yali mulwadde naye lwe yajja olwamala okulayira bw'ati n'akomawo ng'awonya obulwadde ne batandika omukwata n'omuggalira okutunuulira Sseggirinya emyaka ena emabega nga wa myaka 35 n'ogamba nti yagenda e Masaka n'atemaatema abantu gye bamuzaala okuva olwo gavumenti tefunanga bujulizi kubuleeta mu kkooti kuwozesa misango bo kasita bakukwata ne bakussaayo kiwedde there is no trial whatsoever kukuwuba mu kkooti kukumma beyiro kukukola ki Sseggirinya mujjukira yasooka kujja no ku balometa n'atulyawo ffenna mujjukira n'atuyisaamu eggaali n'atugamba nti sigenda nakudda wano era kyatuukiridde ndabye mweyagaliza nange nze nyini yanjaawo siridda wano era kyatuukiridde teyazze ng'alina okwagala kungi nnyo eri abantu n'okumugamba nti yagenda n'atemaatema abantu e Masaka ewaabwe gye bamuzaala era yakaaba amaziga mangi nnyo n'agamba nti onteekako nti ekintu bwe kityo bannange bulijjo yalinga tanyega nga bamutwala ne ku luno yakaaba Katonda yamubuulira ne bamutokyalinga n'atuuka okujja mu kkooti n'awanika ekigere n'akiraga omulamuzi tweyanze nti ekigere kyange kiikino nvunda
akulira amakomera mu Uganda yonna Kakolaki akulira ebyobulamu mu makomera Dr. Kakolaki nawandiika omukuku gw'ebbaluwa n'agamba ono we mutamujja wano ajja kufa ono we mutamujja mukomera kumuwa beyiro mumuwe beyiro because bail is a right tebagambye nti musonyiwa emisango naye gwe tonnaleeta bujulizi muleke bagende bamujjanjabe omulamuzi eyasooka erinnya ndyerabidde injijukize gwe Mutabani namuwa beyiro jaji Mwami Museveni n'ayambala ennyota najja n'ayombesa omulamuzi era kati omulamuzi yadduka yayita ku lusebenju n'agamba nti ngenze kusoma alimu ekizayiro omulamuzi tweyanze ye najja n'agutuulamu era sebo omulamuzi tweyanze twakweyanziza nnyo n'agaana okuwa Ssegirinya beyiro Ssegirinya bamubuuza kintu kye kyali kisinza okuluma mu nsi ne kikumalamu essuubi n'agamba nti olunaku lwe banta ate ne baddamu ne bankwata nga nalina akawummula ku mutima nti ngenze nze nali mbadde I have ever been released and then government kidnapped me bwe njogera ku kintu kye nali nfeesinze nti kooti ekutadde gavumenti nejja nekukidnappinga nga kamunye bwakwata enkoko ne bababuzaawo ne baddamu ne babazzayo ne babatokyalinga bagenda okumuta oluvannyuma ennyo nga bamuyisizza mu makubo ge bayisaamu abasibe b'ebyobufuzi mbw'olina genda ne weegayirira obuyinza n'ofukamira n'okkiriza gy'otazza n'okkiriza okukyawa ababo n'okkiriza okuwaayiriza n'okola otya bino bye tulaba saanya ennaku zino awaako obujulizi nti nedda mulimba saabibagamba mwabinkozesa bukozesa nga munsuubiza ebingi ne gavumenti teswala kakati mudakiika emuwumbawumba obutemu obusingawo omuntu akwata omulwadde n'amulemesa ofuna eddagala omulwadde n'afa n'ogamba mbuna ate bagambye nti yeyamusse bakoze bubi kati nze nkyogedde ne mu palamenti twakyogedde nti enkola ya mwami Museveni ey'okutiisatiisa abalamuzi enkola egaanidde eddala okuva ku kigambo beyiro n'akyesibako n'osibira abaana b'abwende obwereere ye yavuddeko okufa kwa Ssegirinya tetujja kusonga ku maka malala tusonga wali e Nakasero sebo okiri mu nnono goba abalogo oba gwe wamwe tokirabangako babagobanga ku byalo babookeranga amayumba babasayiranga ebitooke kiri mu nnono okambuwalira obukaki obulogo era agambye mbu yasoose kiraba kuziika kwa Ssegirinya muto bamuzadde juzi Nelson Mandela yagamba bw'ati nga mmaliriza a freedom fighter learns the hard way that it is the oppressor who defines the nature of the struggle. And the oppressed is left with no recourse but to use methods that mirror those of the oppressor. At a point, one can only fight fire with fire. That is Nelson Mandela the Great. Twamubulamu n'ekisaawe. Nti omulwanizi w'eddembe akitegeera mu buzibu ennyo. Nti amunyigiriza yalamula amateeka olutalo mwe lunaatambulira nti munnange oba tolina kyolekeddwa okujjako akaseera katuuka ng'omuliro bagulwanyisa na muliro ne mwami Museveni yakyogera juzi nti sikkiririza mu bayibuli egamba mbu oli bwakkuba oluyi ku ttama lino mbungosaawo n'eddala ng'alikuba mwami Museveni naye yakyogera Mandela yayogera bw'ati ye Museveni yakyogera bulala kakati bassebo ne bannyabo mu palamenti okufuna state baliyo twakigezesa era mpa eddakiika emumalayo kino no nzikiriza because this is very important information. Nelson Mandela bwe yafa gavumenti yalwawo okuleeta ekiteeso ekimukungubagira mu palamenti ne twesitula nga aba opposition ne tukireeta era ne kiyita eyali prime minister Dena Mama Mbabazi n'awandiika ebbaluwa eri speaker n'amugamba nti ekyo ekiteeso kifu tuuzaayo palamenti tuddemu tukungubagire Mandela Kadaga n'agaana ne bajjayo ebitabo ne babisoma okutuusa we bakkiriza nti mu mateeka ekiteeso ekikungubagira omufu okubeera ekitongole
ekyo ekitiibwa gavumenti yekigaba n'olwekyo kireetebwa ludda lwa gavumenti prime minister palamenti ne baddamu ne bagiyita ne tuddamu ne tuleeta ekiteeso ekyakungubagira Nelson Mandela. Sseggirinya bwe yafudde aba gavumenti baaganye okujja mu palamenti okuleeta ekiteeso ekimukungubagira era sipiika mu kuwammanta n'akwata katuntu n'akireeta ne mu palamenti tebaabaddewo state funeral mu palamenti ani yabadde agenda mu state funeral ani yanyonyodde bwati yagambye kamaleyo lyokomunyonyolere batandika ssaawa 4 naye nga batandisa ssaawa 3 namulabye nga yeewuza state funeral minisita wa presidency yazitegeka babalanda kale ono Sseggirinya nalabye mukaaku ndabye wano bwanika yagambye mbu eno ye pulogulaamu eyabadde ey'okuziika gundi kwegamba state funeral ani yabadde agenza ogitegeka